abavubuka awo waliwo video zendabyeko agavubuka gataddewoko ku mbeera avuka BNRM abasozeko abanupu tetuyinza kubeera nga tugamba BNRM kyenkomeredde naye twogera okusinziira byabadde bambadde kuba ennaku zino omuntu akulyetinga abantu ne bakola ekintu ng'ate balina motive ndala naye lwaki tugamba BNRM we can authoritatively say BNRM lwa nsonga bambadde nga ki nga NRM bambadde yero ate era nga bali mu kugezaako okuziyiza abagirayo asobola okubeeramukko eneeyisa efaanaganamu n'eyaani ey'omugenzi because omugenzi yali dalinga eri ate era yali abakolera nga abaagala ayagala nnyo ekitundu kye katulowooza nti empeka eyo sobola ogifuna mwani Irene so eyo nayo fakita nkulu nnyo lwaki Irene asobola okuwangulawo ekirala ekyulinga ekyokuna Irene ono alina backup ey'omuntu ow'enkizo mu bulamu bwa Nakimuli ye taata omwami ono taata wa Nakimuli era alabiddwako mu nomination ng'ali ku kiddo nnyo ekya Irene abantu bagenda kugamba nti omwe mwasi oyo naffe katubasindikira aliwa ono katubasindikira ono kubalumya bagenda kikola kagenderere katubumuwe bwemba gwe bakoze eki mba oli bwamugjewo katubasindikira ono kulumya abantu so bannakalangala olw'obulumi bwabwe kati bagenda kulaba nga Irene Nampala ono nga yalinga kati ssuubi lyabwe okategedde amaziga ge basobola okusangula ku taata kumuwaani Irene oba kumuwa ye kyayagala taata okugamba abantu bannange amaziga ge musobola okunnaazaako mbaleetedde ono mu nnondeera ono kimala ajja kubikola okategedde nti omukyala Aida Nabayiga akomyewo mu leesi nga Helen omugenzi gwe yawangula yali ku kaadi y'NRM oli ng'ali ku ya NOP so akomyewo butereevu tukwaniriza gwe omulabi waffe wa Eblon Media wamu ne Focus TV nze Eblon Brian nga bulijjo nze tutemeteme mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga bingi nnyo bye tugenda okwogerako n'omukugu wange Professor naye nga sinabanjulira biro bino kubaganyako ebirowoozo ngisaba Professor wange asooka bambulizeko nga nkomyewo tubambage okay Professor batuganya Ebola tunawo nenabe eba nawonkeerawo ekirwadde ky'Ebola essaawa zino nawulina musawo gwe nadde mbuuza mugamba project kyo babulwadde nanga bulwadde ebiva byanjawulo project ali mu kutulaba ku mikutu gino thank you so much nnyo okubeera nga otulaba nze Ade Wilberforce Kimwe Muyanja olunaku lwaleero tuzze tubambage tulwawo okutuula ne Eblon ono naye nkakasa nti gwe tuba tuzze ababiri tubaako bye tugenda temma era wabaawo oluusi ekituwaliriza okubeera nga tujja tunyumyemu oba tuwayeemu siyinza kulyazaamanya kubuuza ku ggwe yali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga gwe wasalawo n'ogamba nti buli notification lwejja ku mikutu gino tusava oyina okoonamu ate n'olaba waliwo akoonamu nadduka naye okoonamu n'olaba so mbeebaza nnyo ekyensusso n'abatukkiririzaamu naddala ku mikutu gyaffe kuno n'okkiriza n'ogamba nze nja kwesibanga amuli ngajja wano emikutu mingi tukkirize egikola ebintu bye tukola naye kitufuula ab'enkizo kwe kubeera nti tubateeramu obudde ntunoonyereza so that tuwa abantu ebintu ebiyidde era birina information gye beetaaga okuwulira weewaawo esebo okay omulabi waffe atutegedde etanyeenya kola kyamaanyi nnyo kalangala awuuma kalangala awuuma wenjogerera wano onaku eyungudde abaavu n'abampi ate eweddeyo leero ndowooza alinga entandikwa kwekubaddeko nominations ozonyola okukakasa ng'olyoka otandika ate ki kye tulina okumanya akalulu k'ekalangala si ka bulijjo kanjawulomukko ekirala ekikawula ku generations nti ko bakawa obudde bumpi nnyo you only have legal 10 days ennaku 10 okulondebwa
okuba akalulu abaffe ba MP ababaddewo ababadde bakalayira bayina ennaku 9. You know what it means? Odide ennaku 9 ozifunze mu nnaku 10. Ebizingo byonna byonna byetula ennaku 10. Kakati kye gavumenti si ka bulijjo kike bayita bakazeemu kye bayita nvunula bibya nti tuli mu kaseera kakayiriyiri oba tuli mu bayita extra time. Kanayo chan abalaba Champions League yawedde ekyenda kyawedde kyaggwa ne bongera mu 3 atugenze mu 3 gano. Buli kyolina okukola okikola mu bwegendereza, okikola mu budde, okikola mu bwangu, okikola mu butuufu bwakyo, tokyalina mukisa gugezesa. So ekiri e Kayunga Kalangala kyendabyemu omwami ndabyewo abavubuka awo waliwo video zendabyeko agavubuka gataddewoko ku mbeera abuka BNRM basazeeko abanuupu. Tetuyinza kubeera nga tugamba BNRM kyenkomeredde naye twogera okusinziira byabadde bambadde kuba ennaku zino omuntu akulyetinga abantu ne bakola ekintu ng'ate balina motive ndala. Naye lwaki tugamba BNRM, you can authoritatively say BNRM lwa nsonga bambadde nga ki nga NRM bambadde yero ate era nga bali mugezaako okuziyiza abanuupu ababeera nga bagenda gye balina okukola ki ogendako. So efujja lireetedde poliisi okuvaayo okulaba nga etawuluza obwegugungo buno. Tubijjukira ne mu bululu obwali jeno nti waliwo twatuuka nga emiggo gyavugako embalala nga NRM bakuba abanuupu. Ate twagenda okulaba lipooti eyavaayo nga bagamba nti abanuupu be bakyokoza abaaki ab'NRM. So ebyo bibaawo mu byobufuzi badde nga bajja babikozesa, naye kino kye tulabye tusaba poliisi kano katono tuyinza okugamba ke balina eggwanga ddama nga balina oddikola ki odyetoola. Kakati kano kazinga poliisi mutulagire wano obuvunaanyizibwa bwe mutulagire wano amaanyi gammwe n'obusobozi bwammwe kuba kano kazinga mukakwate kaganda tulabe ku kalulu ak'eddembe, tulabe ku kalulu akataliimu nnyo nsasadde, ate era ne isi etukolere ekyesinga okubeera nga ekyenkizo ku bijjo bye bakola. Kuba kati bw'obeera nga obadde oyina bakubamu ebituli emabega eri teeka n'akaseera nga ggwe owa isi okukakasa nti tusobola okukola ebintu by'obwesimbu. Tujjukire akalulu akawedde kaalimu embeera y'okubeera nti abantu bagibwako eddembe lyabwe okulonda kye baagala obula ne basonga busonzi. Egundi twagala gundi. Lwaki ngamba ekyo? Nyina kansala wange bamuyita Tone Bisoboka yaŋŋamba diala forms zonna nzirina, yazimpereza ku ssimu emu ku emu buli polling station gye balina nga yawangudde naye balangirirawo NRM owokusatu. Naŋŋamba nti ye akalulu yakataminze nga ekifo kye baagala kye batwala so si kulonda bye mwagala. Era abafuibwako eddusu batono abayitawo ku kaadi nga tebali tebamwagala. So kino kyekigenda mu maaso e Kalangala. Tujjukire omuntu waffe alaba leero ayinza okuba ali tagobera bya bufuzi nnyo ng'ayagala okumanya lwaki tuli wano. Ekiri e Kalangala it is a by elections kuddibwamu kwa kalulu. Akalulu kano ekikaviiriddeko okuddibwamu kwe kufa okw'omubaka yali alondeddwa okukiikirira Kalangala 2026 2031 Ellen Nakimuli. Ellen Nakimuli yatuva ku maaso mu mwezi gw'okuna basiirabidde ennaku zino zinga 19 mu mwezi ogwokuna guno omwaka, era nga tuli mu kwetegekera okulayira kw'ababaka abaali balonderwa mu guno omwaka mu January. Ellen n'afa mu nfa gye yafa because postmortem entuufu abantu tebagifuna ebaka mu mitima gyabwe kukakasa nti ddala yafa mu nfa eya bulijjo Mukama Katonda yabakyo yasalawo. Lwensonga twatuuka n'okuziika nga Nakimuli tetunafuna postmortem eri official eva mu malwaliro gano okufa. Kitegeeza ki nti waba yatwala ennaku eziwera 3 nga tannaziikibwa, ki ekirwisa postmortem eno
ngate amalwaliro agamugenda n'okuva mu ddwaliro nga bakugamba munna Ebuloni yafunamu ka blood clot ke kamwese Ebuloni bwe yagwa ku gundi yakubwa nnyo wano. Kakati kyekyaziyiza abasawo okubeera nga mutwale almost essaawa 7:08 nga temunawa abantu omuntu wayi bagenda okuziika afudde ki. Kyo kyabulabe nakyaleetera abantu bangi okuba empawa mu nfaaye olw'ensonga she went for a minor surgery okubeera nga yatuuka ekiseera ate akaali minor ne kafuuka ki minor ne kafuuka ekintu ekinene ekyenkanidde awo era ne kitwala n'obulamu bwani bw'omugenzi bwa Nakimuli. Kakati Nakimuli essaawa zino olw'okuba yali alondeddwa ng'ate mubaka wa Nuupu ng'ate waliyo nabangi abaali begwanyiza entebe nga kulina ne rivalry owa NRM. Ono yennyini akomyewo mu reesi okategedde nti omukyala Aida Nabayiga akomyewo mu reesi nga Helen omugenzi gwe yawangula ku kadi yali ku kadi ye NRM oli ng'ali ku ya Nuupu. So akomyewo agamba nti osanga luli oli yansinga ensumika kuno omukisa nkola ki nze neetegese. Tujjukire nti Kalangala bagijja mu mikono gya NRM Nakimuli yajja mu mikono gyaki NRM. So bo balowooza nti ekyo kifo kyaffe oli yali yakiwamba kati twagala kukola ki kyagala kinunula. So Aida ono be bamu ku abo abataddewo embeera nebaza ba Nuupu nti bagenze mu kusunsula ne basigaza omukyala gwendowooza nti at least omuntu yenna yandibadde asobola omuwa gye bayita sympathy card kuba tubirabyeko. Nakugamba interview nga omukyala yakafa awo nyinyi mbadde njijja kansimbizawo ekibuuzo akalulu kano anakawangula gatekagenda kwesiga amannyo ku sympathy card n'ekibiina bambi mwana wa mugenzi tulize Nuupu omuntu waabwe ebintu tebikesigamye ku munnyo. Kati akalulu kano kalimu omukyala amita Irene Nampala. Irene Nampala ono sister wa Nakimuli Helen eyafa omugenzi. Kakati ebbanga lye tuzze tubeerawo ebyobufuzi byava bisobola okuva ku merit mu biseera ebitali bya bulijjo kati ng'ekya Helen. Helen senga abadde awummudde buwummuzi bya bufuzi sympathy card teyandize wano naye otayinza gyewalira nti Helen avuddewo mu nvaawo erimu okubuusabuusa mu nfaaye erimu abantu okubeera nga emitima gibeewanise. Era bwebiri akafa nakugamba Helen singa muwala we yali mukulu ng'aweza emyaka 14 constituent ekkiriza ne 6 ng'agirina balina qualification eziwera S6 muwala wa Nakimuli yali agenda kulya akalulu nga taliiko yadde n'amukoonako okuleka nga bagenze mu style ey'okukabba. Kati the fact is omuwala yali taweza myaka egyo talina qualifications. Ono Irene Nampala yabadde aliwo ng'owookubiri olwo tuvudde ku musaayi guli muwala waani ebyengala substitute tugibuuse taliiwo wa qualification tazirina substitute. Oh yes. Kakati Irene yaliwaawo. Lwaki Irene asobola okubeera nga is now the best contendant ali mu race eno era lwaki yalabiddwa oba yalabibwako kati bwe tugenda mu bet odds ziri ku ye ezisinga okuwangula akalulu binjagala okumenyeramu lwaki. Ekisookera ddala NRM bwe yayadde ereeta owaayo Aida Nabayiga ono aliko empeekera ya independent omukyala gwe bayita Flavia Nagawa NRM aze independent kitegeeza ki obugenda bugabana kikendeeza emikisa gya Aida okuvuganya Irene nti ffe abe NRM tugenda soka kulwanira bwaffe tubutemeetememu
atulyoke tutandika okukomooza ku buli obulala. Irene kimuleka mu position esobola okubeera ng'ali waggulu. Mugenda tusooka okulwanira obwammwe eno ate eryo lyakola ki? Kivala kugambye neebaza ekibiina kya NUP kye kyakoze okukkirizisa ba contestants abalala abali baagala kaadi balime kudda mu leesi. Kuba bakudda mu leesi era byandibaddemu okusika mu ggwanga bagabana obululu obwa NUP. So kino kimuwa omukisa nti ensalawo y'ebibiina byabwe bino ebibiri ebivuganya ekya NUP kyasazeewo bulungi. That is one advantage lwaki Irene agenda asobola okumega Aida. Second reason lwaki ndowooza nti owa NUP ajja kuwangula, there is that sympathy voting gye tugenda okulaba nti weekimera ng'okufa kwa Nakimuli kwalimu obukuubagano obugamba nti amatankane nti alabika buttibwa abo abagambibwa okubeera abanene mu gavumenti. Abantu bagenda kugamba nti mwassi oyo naffe katubasindikira aliwa ono, katubasindikira ono kubalumya bagenda kikola kagenderere katubumuwe bwembagwe bakoze eki mba oli bwamugjeyo katubasindikira ono kulumya abantu. So bannakalangala olw'obulumi bwabwe kati bagenda kulaba nga Irene Nampala ono nga yalinga kati ssuubi lyabwe okategedde n'obutaluzinga kifo kyabwe nti owe twataddeyo ono waffe wa NUP ate batuwadde ono wa NUP. So reason number 3 ng'oggyeko kiri ekyebibiina okusalawo obulungi, ng'oggyeko sympathy nti ajjidde mu kifaananyi kya Nakimuli, waliwo ey'okusatu enkulu ennyo ey'okubeera nti bannakalangala nga bo essaawa zino batunuulira essuubi lyabwe nga liri mu muntu NUP gwe baleetera ono. Nakimuli yatulekera ani nti enkizo ono gy'alina nti ate ne mu kaseera k'okunoonya obululu yamulinga ku kido kuuma omunkululo gwa muganda we. Baffe bannakalangala tulowooza nti ono Irene asobola okutuggyirayo, asobola okubeeramukko eneeyisa efaanaganamu n'eyaani ey'omugenzi because omugenzi yali daalinga eri ate era yali abakolera nga abaagala, ayagala nnyo ekitundu kye. Katulowooza nti empeka eyo sobola ogifuna mwani mu Irene. So eyo nayo fakita nkulu nnyo lwaki Irene asobola okuwangulawo. Ekirala ekyulinga ekyokuna, Irene ono alina backup ey'omuntu ow'enkizo mu bulamu bwa Nakimuli, ye taata omwami ono taata wa Nakimuli era alabiddwako mu nomination ng'ali ku kiddo nnyo ekya Irene. Ne mukuziika gye yatugamba saakuza omu. Yes. Nateekateeka abawera. Kaakati bannakalangala ekirabo kye bayinza okuwa taata, amaziga ge basobola okusangula ku taata kumuwaani Irene oba kumuwa ye kyayagala. Taata okugamba abantu bannange amaziga ge musobola okunnaazaako mbaleetedde ono mu nnondeera ono kimala nja kubikola. Kigambo kiringa ekitono mu nnondeera ono naye kinene ku bantu abakkiririza mu famire ya Nakimuli. Era taata ekyo kyakoze okubeera mu nominations zino okujja okubeerawo kifaananyi kinene nnyo era kyankukunala mu kusalawo okulonda bannakalangala kwe bagenda okukola. Lwansonga bakkiriza nti taata ono enkuza gye yakuza Nakimuli engeri gy'abadde atulezeemu n'engeri gy'abadde atuweerezaamu, omwana ono bw'anaabangako ekitagadde tusobola okuddayo wa taata. Ne twekubira eno tugamba Irene gwe watuwa muzeeyi tugamba akyuseemu wano takola by'oli. Taata aba ali mu position erita omuwala ono omugamba muwala wange wano nno yakolanga bw'ati nga tuli ku taata kwennyini. Banadini bakkiriza kati okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga kuba tulabya alyambudde. Okay, ekyenjawulo teyandivuddeyo nga munnaddiini, avuddeyo nga taata. Kati ekiti ekisinza omukulembera kya taata.
n'olw'okubeera nti nga ye munnaddiini era public yamutegeera nnyo nga aweereza mu kanisa y'Aborthodox. Ekifaananyi kyakyambala nnyo. Mulimu abantu abakikozesa ekintu ekyo nga bakigenderedde nti ye buli walabika eri abantu nja kubeera nga bwe nti. Taata oyinza okunoonya ebifaananyi bitono nnyo nga tali muki mugandula ye because nga munnaddiini yaweerezera retired. Tusuubira okuba ekifaananyi ekyo ng'akyambadde. Ekyokubiri, wano wabadde alabikira alina okuwa muwala we omukisa oguli public. Newankubadde agimuweera mu nkukutu oba ey'ewaka. Naye wano alina okumuwa publicly okumusabira nti nkutadde mundu osingirya abantu. Genda okole ki? Otabaale. Kati kiba kyabuleeza ya taata obutajjira mu kyambalo kye abantu kibakola ki? Kyamutegeddemu oba ensi we yamutegeerera nga ye omuweereza wa Mukama Katonda. Ekirala, abantu bano tebagibwangako mitwe gyetegeerera kusalawo ku kibaagala. Tujjukire President Museveni yali akyali wano e Kawempe. Twalaba abasumba, twalaba abakulu mu madiini ag'Abakristaayo, ag'Abakatuliki, abakulu mu madiini ag'enjawulo nga bazzeewa omukulu. Okitegedde? So tekirina bye kimugaanira gwe kujja kubeera kitundutundu. Wabula ekigaanibwa kye kino nti okudda mu kyaki okudda mu kyaki ng'obuulira n'otandika okwogera omuzinda gwa kyaki n'okusaakadala kabyobufuzi bansobi. Naye ate tekigaana ggwe Ebloni omusumba okujja n'ojja katuuti kange n'osabira akalulu because tetuba wali mu kyaki. Okategedde? So kati bannabyabufuzi balina engeri gye babayambako singa omuntu oyo abanga nga takugenze mu kyaki kusikiriza mu kyaki kiba kikontana n'enjiri kikyegamba. So taata ekintu kyakoze I support him 100% because sawa zino anoonya omuntu ayinza okudda mu kifaananyi kya muwala we n'obutaluuzinga nnyo kusalawo kwa famire naddala mu byobufuzi by'e Kalangala. Kuba taata ono singa teyali munnaddiini in fact ndowoozayo singa ali ayagala ebyobufuzi yandibadde mu kwabo abeesimbawo. Kati obutaviibwako mukulu ogwo gwa byabufuzi gwe bali bafunye mu famire agamba nedda kanteekeyo ani kanteekeyo muto. So twebaza nti n'omuwala yakkiriza n'ajja mu byobufuzi okubeera nga adda mu musaayi gwa Nakimuli kuba kye kirabo kyokka bannakalangala kye basobola okufuna.